nga twakamala okukuwa ssente z'omuwiwoomusolo ezaweereddwa bwe zigambibwa okuba nti zaweereddwa ababaka ba paalamenti abaatuula ekyankwanzi n'abo mikwano gyabwe abataasobola genda kyankwanzi naye ng'eno bajja ne bakugamba mu kamera nti bo munnange tebaafuna ssente ezo okusinziira ku nvuuvuumo ng'ate ziraga nti abamu ku bo ssente ezo baazifunye. Kakati awo nga twakavaawo era nga twakamala okulaga ssente z'omuwiwoomusolo engeri gye zaasaasaanyiziddwamu. Kakati ate wuliriza, kimaze okubeera nga kikakasibwa nti akatabali kakalamba n'obuwumbi 100 zigenda kubanga zispendingibwa nga supplementary expenditure zigenda kubanga zispendingibwa ku kulayira kw'ababaka ba paalamenti. Gwawuliriza boyinza okubanga tewandyagadde balayire ate era ku kulayira kw'omukulu General Yoweri Kaguta Museveni. Wabula sooka owulirize bulungi nnyo, gwagamba nti omubakawo teyandigenze maaso na kulayira era gwatakkiririza mu babaka ba paalamenti kulayira. Vidiyo eno gibeereko ate era gisheyalinge naawe akkiriza ababaka balayire era ng'ogamba tekirina buzibu, naawe vidiyo gibeereko ogende maaso n'okuba ng'ogisheyalinga. Kakati njagala owulirize bulungi nnyo. Mu bamu ku babaka abagenda okulayira ye Moses Ali era nga bali mu kweteekateeka mubeereeko ku ntimbe, mujja kubanga mubawulira kubanga we twogerera ku paalamenti enteekateeka zigambibwa okuba nti zigenda mu maaso. Bannayuganda bawuliddwako emirundi mingi nnyo nga balaajana ababaka ba paalamenti naddala abakkiririza mu nsonga z'enkyukakyuka nga bagamba nti ababaka bano bwe banaalayira bajja kuba bawadde kye bayita legitimase ku sayidi eri. Kakati ate bangi bagamba nti ne bwe banaalayira ne bwe bataalayire tewaliwo kigenda kukyuka. Kakati gw'oli ttiimu ki? Genda mu comment section kiwandiikewo, naye nga nkugambye enteekateeka ziri mu kugenda mu maaso already. Ababaka ba paalamenti bagenda kuba nga balayira. Wuliriza, akatabali kakalamba n'obuwumbi 100 ssente zigenda kubanga zisaasaanyizibwa ku prosesi yonna, wabula obuwumbi 10 billion Uganda shillings zino zate zaakulayira kwa General Yoweri Kaguta Museveni yekka, era nga ssente ezo zigenda kuba zispendingibwa mu kaseera ka wiiki ng'emu yokka, kubanga okulayira kwe kuyinza okuba kugenda kutwala ebbanga ttono nnyo olunaku lumu, naye enteekateeka zigambibwa okuba nti zaatandise dda. Era nga mu nteekateeka ezo mwe mulina ebyokwerinda ebigenda okubeera nga biragibwa ng'erabozze ng'olaba, era nga ekiwandiiko kyafulumye okuva ku kitongole ekya Uganda Police nti n'ennyonyi ze mulaba mu bbanga ezo kati eziyitawo mu abali e Uganda nti ebo bali mu kukola rihaaso engeri gye bagenda okuba nga balagamu abagenyi engeri Uganda gyeyinamu ennyonyi. Kakati nti ekyo kyolaba kiri ku kitundutundu ku ssente z'omuwiwoomusolo zigenda maaso n'okuba nga ziweebwayo nga ssente zigenda okukozesebwa mu kulayira kw'omukulu ng'ennaku z'omwezi 12 bw'anaaba waakulayira. Bannayuganda bangi nnyo bawuliddwako nga bakompulayini nga bagamba nti oba oliawo n'ababaka baabwe bandibadde tebalayira. Kati ate General Yoweri Kaguta Museveni y'okulayira kwe nkugambye ye yekka separately obuwumbi 10 billion Uganda shillings zigenda okuspendingibwa ku kulayira kwa General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati ate ababaka ba paalamenti balina ebyenjawulo bye bagenda okufuna mu kisanja kino. Kakati mbikuleetedde ababaka ba paalamenti ssente z'omuwiwoomusolo bagenda kuzispendinga batya, bagenda kuzigabana batya. Wuliriza, nga tuvudde ku buwumbi 10 obugenda okuspendingibwa ku kulayira kwa General Yoweri Kaguta Museveni yekka, ne tugenda ne ku katabali kakalamba n'obuwumbi 10 ezigenda okuspendingibwa mu prosesi yonna. Waliwo obukadde 10 bwe mbadde n'akakuwako mu vidiyo esembyeyo nti ababaka bo ng'omuli n'owuwo aba paalamenti bagambibwa okuba nti baafunye ssente ezo, newankubadde bangi bakyagenda maaso n'okuba nga bazeegaana. Kimaze okuba nga kikakasibwa nti ssente ezo zaafuniddwa. Kakati wuliriza, waliwo kye bayita vehicles bagenda kuba nga bafuna ssente oba kye bayita vehicle grants. Awo obuwumbi 157 billion Uganda shillings zino ssente zigenda kuba ziweebwa babaka kugula mmotoka, era nga buli mubaka ku ezo ssente agenda kugabanako obukadde 315 buli mubaka owa paalamenti omuli n'owuwo akukiikirira Maseruka Robert ow'ekibiina kya National Unity Platform. Obukadde 315 agenda kuzifuna. Kakati omubaka yenna aba yagabanye buli 10 ku bukadde 10 gattako obuwumbi gattako obukadde 315 bwe bukadde 415 sofa. Waliwo ssente kye bayita supplementary allocations zengenda okugamba, waliwo ssente endala zigenda okuba nga ziba spendingibwako ababaka ba paalamenti bano bagende maaso n'okuba nga bazifuna. Waliwo kye bayita MP pledges, waliwo be babadde nga babasuubiza ssente zigenda okubaweebwa teweerabira. Waliyo prosesi y'okulonda sipiika wa paalamenti, era kigambibwa nti mu kaseera ako watera okubaawo ssente eziyisiŋŋanyizibwa olw'ensonga nti waliwo ababaka abamu abagambibwa okuba nti batera okugulibwa sipiika abeere ng'alondebwa singa
anaabanga yeetagisiza okubeera nga abagula. Kakati mu parliament ekiriwo kyakwetegekera ababaka bagenda kulayira, enteekateeka ziri mu kugenda maaso n'okuba nga ziteekebwateekebwa nga n'ekkololo embeera bwetyo bwegenda maaso n'okuba. Nakugambye gwagamba nti omubaka wo tewandyagadde alayire, beera ku vidiyo nato gisheyalinge esobole okuba nga emutuukako etuuke ne ku buli munnayuganda yenna. Kakati ate naawe atalina buzibu na mubaka kulayira, naawe gibeereko kubanga bye weetaaga okumanya bingi nnyo bye nkuleetedde mu vidiyo eno. Okulayira kwa General Kaguta Museveni kwokka naddala mu nsonga z'okuteekateeka n'ebyokwerinda n'ebirala bifaanana bwe bityo kigambibwa okuba nti obuwumbi 10 billion Ugandan shillings zimaze okuba nga ziteekebwa ku mmeeza, era n'olunaku olwaleero wenjogerera ebyokwerinda byatandise dde okuba nga binywezebwa, zipareedi ez'okumukumu zatandise dde okugenda maaso n'okuba nga ziteekebwateekebwa, naye ng'ate ne ku palamenti mukadde ke kamu ebikujjuko bigenda mu maaso n'enteekateeka zigenda mu maaso okubeera nga ziteekebwateekebwa. Kakati gwe munnayuganda atakkiriza mu bubaka wo kulayira, njagala okutegeeza bo tebaagala kuwuliriza era tebaagala kumanya, bali mu kuteekateeka. Kakati bye nkuleetedde nga twakamala okukuwa vidiyo esembyeyo nti abaka ba palamenti abamu beegaana, naye nga ssente kigambibwa okuba nti baafuna oba baagabana ku bukadde obwo 10,000 bwe nkugambye General Kaguta Museveni bwe yawa ng'asinzidde Kyankwanzi. Ebyo nga tubivuddeko obutabalika n'obuwumbi nga bw'ogenda obuwulira bwe mbukuleetedde. Kakati njagala owulirize ababaka ba palamenti engeri gye bagenda maaso n'okubeera ng'ate akasente komi w'omusolo kagenda maaso n'okuba nga kasipendingibwa. Kkiriza tujje wakalango kano nzije mbikutemeretemere tubeere nga tweyongerayo. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Tanaba kubanga osubscribe nga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko. Kwata kade ka notification kakuyamba okubeera omu kwabo basooka okumanya buli bwe tuba tutaddeyo ate ne tubanga n'obanga obeera notified. Kakati wuliriza, tuli ku nsonga za ssente ey'omuwi w'omusolo egenda maaso n'okubanga esipendingibwa, era nga wenjogerera mu kadde kano ssente ezo zitandise okubanga zoogeza abantu obwama nti ssente ezo ddala zikola ki, nga tuvudde ku ssente ezigenda okubanga zisipendingibwa ku kulayira kwa General Kaguta Museveni yekka. Njagala tusooke tutandike n'ababaka ba palamenti. Nkugambye palamenti yamala dde okuyisa budget ey'ababaka baayo abagenda ogenda maaso n'okubanga bakuba ebirayiro. Ababaka abaakalondebwa abamazeeko ekisanja kyabwe togenda kubalabayo, wabula abapya n'abo basobodde okukomawo okutandika ngenda ku mwezi 12 omwezi guno gwennyini bagenda kubanga bajja ku palamenti bakube ebirayiro byabwe. Wajja kuyitawo akabanga katono nnyo babeere nga bagenda mu nteekateeka ez'okulonda sipiika wa palamenti, era kigambibwa okuba nti naawe mu eyo process watera okubaawo akasente akayitaayita, era byonna tugendagenda maaso n'okubanga ate tubikutuusako. Kakati wuliriza, njagala okutegeeza nti buno obuwumbi oba obutabalika bwe ngenda okukusomera ssente za muwi wa musolo. Nze naawe ffe kwegamba ziva mu ffe, nze naawe jjukira ate teweerabira nti waliwo ne amateeka agayise emisolo ne bagirinnyisaamu gavumenti esobole okuba nga efuna ssente eziwera, naye nga mu ezo ssente eziwera kwe kuli n'ezigenda okukola emirimu nga gino. Kakati sooka owulirize omubaka wo owa palamenti. The budget significantly set aside for the presidential swearing in ceremony in May 2026 is 3 billion Ugandan shillings. While this covers the presidency, the broader 2025-2026 supplementary budget of 1.1 trillion Ugandan shillings. Kati wano tuli ku nsonga eza General Kaguta Museveni naye ate ababaka ba parliament bagamba batya. The Parliament of Uganda has approved 1.1 trillion Ugandan shillings supplementary budget which covers in part preparations for swearing in ceremony ey'ababaka ba parliament General Kaguta Museveni n'ensonga endala. Supplementary budget yeno ey'akatabalika akalamba n'obuwumbi 10 egenda kutemebwatemebwa mu bimu ku byensobola okuwaako bye bino. Ababaka ba parliament baliko ssente ze bagenda okufuna entonotono. Kuliko wano batugamba nti total cost over 166.8 billion Ugandan shillings 12th parliament. Pa MP buli mubaka agenda kuba afuna obukadde 315. Each of the expected 529 plus members of parliament is set to receive approximately 315 million Ugandan shillings to purchase a new car, an increase
from the 200 million Ghana shillings provided in the 11th parliament. Abaka ba parliament okusookera ddala nga tetunaba kubanga tugenda wala kubanga bwe bamala okulayira ekisookera ddala kwe kubawa ssente ezo. Buli mubaka ogenda maaso n'okubanga agula emmotoka empya obukadde bugenda kubeera 315 naye nga ku palamenti eri zaali obukadde 200 kati ku mulundi guno obukadde 315 ze zigenda obbaweebwa. Kati wabaawo omubaka nga ku mulundi guli yafuna obukadde 2 kati ate ku mulundi guno akomyewo afuna obukadde 315 emmotoka eri kirabika bo bagamba nti eyinza okuba ekaddiye. MP support funds. Each member of parliament elect reportedly received 100 million Ghana shillings in total 37 billion Ghana shillings to assist them with their transition and swearing in preparations. Kati wano mubaka kyakugamba nti sente teziriiwo nga wano mu kiwandiiko batugamba nti MP support funds buli mubaka wa parliament yafunye obukadde 10,000 okusinziira ku kiwandiiko kino. Yafunye obukadde 10,000 ng'obukadde 10,000 zino zaakubayambako waliwo kye bagambe transition okukyusa kubanga jjukira bababaka buli mubaka wa parliament abeera ne office ku parliament. Kati office eyo oluusi waliwo agijjamu omubaka eyalondebwa n'oyo ataalondebwa wabaawo okujjamu ebintu byabwe n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Wabaawo okwetegeka kugula masuuti mapya, kugula masimu mapya n'obumotoka bwe bayinza okuggyiramu oba n'okuteekateeka ttiimu gye bajja nayo okulayira. Kigambibwa okuba nti waliwo ssente awo ezigenda ogenda maaso n'okuba nga zibaweebwa era nga ssente ezo buli mubaka nti yafuna obukadde 10,000 zezo ze nkugambyeko mu vidiyo esembyeyo ti General Kaguta Museveni ze yawa ababaka bwe yali ekyankwanzi newankubadde nga wano batulaga nti ba NRM bokka naye ate waliwo ekiwandiiko kye nkusomedde gye buvuddeko nga nkugamba nti kigambibwa waliwo n'abamu abatali ba NRM nga either minywanyi gyabo aba NRM oba nga balina connections ku babaka abo nabo bagambibwa okuba nti bareceiving ku kasente ako. Logistics and ceremonies. Extensive taxpayer funds are utilized for organizing swearing-in ceremonies, induction workshops, and orientation for the new legislators. Nti ssente z'omuwi w'omusolo era zigenda kuba zispendingibwa wuliriza okulaba nga ba utilizing oba nga ba organizinga ceremonies ez'okulayira kw'ababaka. Jjukira batwala ennaku bo nga balayira teruba lunaku lumu engeri gye baba abangi. Wano ne batugamba mubamu kye bayita induction workshops. Induction workshops ezo wabaawo akaseera we katuuka nga ababaka ba palamenti bano abasinga obungi baba bapya era nga engeri gye baba abapya batwalibwa mu bifo ebyenjawulo baba nga babayigiriza palamenti engeri gye ziba babawaze kye bayita rules of procedures amateeka ge balina okugoberera mu palamenti n'ebintu ebirala bibeera bweti abyo bibeerawo nga bamaze okulayira ssente z'omuwi w'omusolo awo zigenda kugendawo mpozi n'okuba orientinga okubayisaayisaamu orientation mumanyi kyekitegeeza. Wano waliwo kye bayise initial packs. Reports indicate that NRM legislators were offered an initial installment of 20 million each before the swearing in, part of larger planned gift as mentioned in the YouTube video oba in the Museveni speeches recently. Nti obukadde 10,000 ez'abasuubizibwa jjukira wali bazikunnyonnyodde bulala. Kati abaka ba NRM bo kiri official nti obukadde 2 bo bwabaweebwa nga n'okulayira tebannalayira era nga bagenda kufuna ezo kyokka teweerabire ebyo byonna bye nkugamba waliyo ne salary era salary ye tetunaba kubanga tumwogerako abaka ba palamenti gwe bagenda ogenda maaso n'okubanga bafuna nga bwe njagala owulire wuliriza. Monthly pay. Each member of parliament receives a monthly salary and allowance package which includes a basic salary approximately 6 million Ghana shillings, housing allowance approximately 3 million Ghana shillings, and a significant mileage allowance 40 million Ghana shillings approximately, totaling roughly 49 million Ghana shillings per month per MP according to uliriza okusina ku reports ezifuluma mu salary net salary omubaka wa parliament afuna million 6. Housing allowance nyumba okupangisa nyumba omwezi bamuwa million 3 oba kupangisa oba kuzimba jukira olwa abave wala. Significant mileage allowance obukadde 4 toto omubaka wa parliament otugatta omusaala gwonna nga nebyo tubibaze bwe bukadde 49 obwa siringi za Uganda bwafuna buli mwezi. Kati mu myaka 3 kigambibwa okuba kyomubaka wa parliament ngogasseeko bino byonna ya cost, the total 5-year compensation per MP including the car grant is estimated at over 3
billion Ugandan shillings kati ze zimu ku ssente obuwumbi busatu obwa siringi za Uganda. Buli mubaka wa parliament bwalabika ng'essaawa yonna bwagenda okufuna mu gino emyaka 5 gye tugendamu singa banaaba bamaze okulayira bino ne bitambula according to their plan. Buli mubaka agenda kuba asobola okukuŋŋaanya obuwumbi busatu mu myaka egyo 5 nga za muwi wa musolo. Kakati awo wenjagadde ensonga ebeere ng'etandikira nkyakutwala. Medical insurance. The approved 2026-2027 budget framework includes funding for expanded family medical insurance for the new MPs. Bw'abadde agamba nti omubaka wo talayira ulira by'oyagala okumusubya. Omubaka wa parliament ku mulundi guno budget ya 2026-2027 egenda okusomebwa gye bujjako mu mwezi ogwo ogujja. Parliament yayongezza oba yagaziyizza kye bayita family medical insurance buli mubaka wa parliament yalondeddwa. Luli babadde bajjanjaba omubaka n'abamu ku bantu be abatonotono. Kakati wano bayongezzaako kasente omubaka ne family ye jabbi kunnyonnyola awo ze bagenda okubanga baspendinga ate nga wakyaliyo n'ebirala. Office expenses. Additional funds are earmarked for office renovations and expansions as reported in the Parliament Watch article. Wuliriza. Omubaka wa parliament ali entitled okubaako allowance gwafuna ng'agenda kuba allowance oyo wa office. Oba ontegedde bulungi nnyo. Renovations tugeze Meda Dubega Segona office mwabadde atuula. Ebaddemu ne furniture. Kakati Magoola furniture oyo tamwagalamu. Ayina okujja akyuse furniture oyo. Kati waliwo allowance gwe bamuwa. Oba obikyusiza oba tobikyusizza tebaagala kumanya. Era nga kino bakiyita mega packs budget bonanza. Ababaka ba parliament eno baja approving ogwokubiri nga 4 omwaka 2026 abamu nga bategedde nti bagenda kukomawo. Era ekiwandiiko ekyo kyafuluma in a move that is ignited fierce debate over fiscal priorities in cash-strapped Uganda. Parliament has approved an additional 263.937 billion Uganda shillings in the financial year 2026-27 National Budget Framework paper to fund new vehicles for all a member of parliament, expanded family medical insurance and office expansions. Ekiwandiiko ekya Parliament Watch Uganda ekyafuluma twakikusomera bubango badogoberera ekyo nakyo twakikuwaako. Ababaka bayongeza budget eyo okulaba nga basobola okufuna sente ezo okuexpandinga offices oba okukyusa offices zaabwe entunula yazo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. The decision passed during January 29, 2026 plenary sitting comes as the country grapples with soaring public debt, crumbling infrastructure and underfunded public services like healthcare and education. Presented by Remigio Achia, Vice Chairperson of Parliamentary's Budget Committee, the request underscores the lawmakers' push for enhanced mobility and welfare amid their demanding roles. Bino ababaka babiyisa era ne bagenda maaso n'okubanga akakasente bagenda maaso n'okukeyongerako nga bwe nkugambye office expenses. Kati gwagamba omubaka wo nti talayira wulira byogenda maaso n'okumusubya okakasa nga ayinza okubireka. Supplementary budget priorities post swearing in LC1 LC2 and women council elections. Kati obululu nabwo obogenda maaso n'okubanga balonda ez'ensonga njagenda maaso n'okubanga nzikuwa naye nga wano mbadde njagala kuwa mbaka wa parliament gwagamba nti talayira biki by'oyagala ogenda maaso n'okubanga omusubya ng'ate enteekateeka zaatandise dde ogenda maaso n'okubanga ziteekebwateekebwa. Wuliriza kati wano wenjagala okuweera ekiwandiiko owulire ssente ez'omuwi w'omusolo bwe zigenda ogenda maaso n'okubanga zisipendingibwa gwampuliriza olabe oba ddala ssente ezo weeziri oba teziriiwo. Wuliriza waliwo wano ekiwandiiko kyafulumira ku mukutu oba kyafulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga .com Africa nga batugamba Uganda Parliament approves 1.1 trillion supplementary expenditure. Ssente zigenda okusaasaanyizibwa bagenda kuzitemaatema batya. Wuliriza Parliament has approved 1.1 trillion Ugandan shillings supplementary expenditure schedule for schedule number 5 for 2025-2026 to cater for the swearing-in ceremony of January Kaguta Museveni, preparations for the African Cup of Nations 2027 and the elections of local councils, among others. Muno mulimu n'ababaka ba parliament okulayira. The Minister of State for Finance, Planning and Economic Development, General Duties, Honorable Henry Musasi, presented the request during the sitting of the House on Tuesday, 5th
May 2025 ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gwennyini ogwokutaano budget iyo bagipresentinze Minister Henry Musasizi yagenze maaso n'okuba nga abipresentinga bino kakati gwampuliriza oli wiringi okulaba bino era n'okuwulira oba n'okubikkiriza nga bigenda mu maaso kakati awo saagala kulwawo njagala nkutwala mpola ogende maaso n'okuba nga otegera jjukira nkugambye waliwo biliyoni 10 zo zigenda kuspendingibwa ku Museveni yekka ng'agenda maaso n'okuba nga alayira n'ebyonko bikujjuka ebigenda okuba nga bikolebwa wabula ate n'ez'ababaka nga bagenda okwetegekera okulayira njagala okutegeeza nti enteekateeka zigenda mu maaso kitegeeza buli nteekateeka gye zigenda mu maaso sente ezo zaayisibwa ezigenda okugenda mu maaso n'okubeera nga zispendingibwa kakati wuliriza buli mubaka wa parliament alina sente zagenda okufuna nga bwe mbikugambye ndowooza ebyo biwulidde ate era nkakasa ogenze mu maaso n'okuba nga obitegeera. In Uganda, the budget specifically set aside the presidential swearing in ceremony. Wali nkugambyewo waliwo sente zimaze okuba nga ziteekebwawo era nga zimaze okuba nga zikakasibwa nti buli mbaka wa parliament agenda kubeera nga azifuna. Bino byonna ezimu ziri mu budget, ezimu teziri mu budget, zigenda kuba zibaweebwa buweebwa. Gwagamba nti tebalayira ndowooza otegedde kye bayinza okufiirwa singa baba tebalayidde kuba omubaka watalayira. Ebyo bye nkugambye tasobola kugenda maaso nakubanga abifuna era tayinza kubifunako. Kakati ate ekyababaka ekyo nga kikyagenda maaso n'okuba nga kirumya abantu omutwe. Sente ezo zaavuddewa eggwanga ligenda maaso n'okuba nga libanjibwa. Bwe baali batudde okuyisa budget akatambi kano kankakuwe nzije nkusomera ate obuwumbi 10 bugenda kukola ki essaawa eno ennyini nga wasigadde ennaku mbale. Parliament has resumed business, and during her communication, the Speaker of Parliament, Anita Among, said they are at the tail end of the 11th Parliament. The Minister of Finance, General Duties Henry Musasizi, moved a motion for Parliament to approve the supplementary expenditure schedule number 5 for financial 2025-26 to Uganda shillings 1 trillion 105 billion 163 million. I beg to move that the House be pleased to suspend rules 163, 4 and 5 of the Rules of Procedure to enable this Honourable House to consider supplementary expenditure number 5. Busiro County MP Medal Rubega Segona said the supplementary is making provisions for things they already know, like the swearing of the president and conducting local council elections. There are certain things which are foreseeable. Number one, who in government did not know that we shall have a swearing-in ceremony for the president-elect, and that the functions surrounding that are funded from taxpayers' money, from the budget? The minister explained how the supplementary will be financed. 29.57 billion for AFCON 2027 preparatory activities. Uganda shillings 110 billion to cater for classified expenditures under Vote 002 State House. Uganda shillings 3 billion to cater for budget shortfalls for the swearing-in and inaugural ceremony of the President-elect 2026. Semuju was concerned that Ministry of Finance was asking for funds for swearing in, yet in the budget passed for financial 2026-27, National Curriculum Development Center was not given money to develop A-level curriculum and training of teachers. Who are going to sit for exams? They never had 4 billion in the budget we have just finished. They also denied UNEP 80 billion to train teachers who are going to mark Senior 6, the first group that is going to sit under a new curriculum. And in their mind, they have money to organize the ceremony. Because the president can be sworn in. When he captured the power, he was sworn in here at the staircases of Parliament. The leader of opposition, Joe Senyonyi's concern is the supplementary expenditure to Atiak Sugar Factory under the Ministry of Trade of 37.9 billion shillings and the classified budget. Now you have a supplementary for classified 410 billion shillings. A few days to the closure of government. What are you going to do in these few days for this? What about Atiak Sugar Factory? So far, 668 billion shillings over the years to Atiak Sugar Factory.
It's a factory I went to visit with colleagues. And there is no sugar coming out of there for the last couple of years. But every year we keep appropriating money. Now we're even bringing money through a supplementary for Atiak Sugar Factory. Sugar factory will start producing sugar in the month of September this year. The irrigation has ended. 2026. Attorney General of Uganda, the Honorable Chiriowa Chiwanuka Nsumikambi Mugambe, promised on this floor, on the Hansard, that he will come to this house and table share certificates and table valuation reports for these companies. That has never happened. But government keeps coming back for more money. What are we funding? I'm a member of parliament like him, and I've since learned how things are brought to parliament. Normally, entities of government, where government has invested, there is an audit act. So we send the Auditor General who reports to Parliament on what has been found. I was advised that we don't just drop documents on the floor of yes, and The Supplementary Expenditure Schedule 5 was passed without amendments. Financial year 2025-2026 for the various votes that are in the schedule. Those in favor say on the contrary, nay. The ayes have it. I'm Nafka Farid and Gloria Gwitabinji at Parliament. Kati ekyo ky'owulidde Parliament yali ebeera budget yali eri approved nga Parliament emaze okubeera nga egi-approvinga bino nno nga bigenda mu maaso. Ssente z'omuwoomusolo nkakasanga gwe munnayuganda ali e Kampala oba e Uganda osobola okuwulira kye kitegeeza nti ssente nga tezirabika oba nga ssente zibuze. Naye ate gavumenti yo bwetyo bwegenda mu maaso n'okuba nga ate ekiraba. Kakati ezo nga zikyali awo nga tuvudde ku bukadde 10 bwe nnakugambye ababaka ba Parliament ze baabawadde. Era izo sente nga tuzitadde bbali, njagala tutambula empola ezigenda okuba nga ziteekateeka okulayira kw'ababaka ba Parliament n'ebimu ku ebyo bigambye okuba nti bagenda okufuna. Kakati ate waliyo okulayira kw'omukulu bwe kuba nga kwakubaayo, waliwo ssente ezigenda okuba nga zisipendingibwa. Ssente zino zigenda kusipendingibwa ku biki era ssente ezo ziri ssente mmeka? Nkugambye obuwumbi 10 billion Ugandan shillings zigenda kubanga zisipendingibwa ku mukulu okulayira mu lunaku lumu lwokka. Naye nga mu lunaku olwo olumu ebigenda okukolebwa era bye bagamba nti bye bigenda okugendako ssente ezo bye bimu ku ebyo byogenda mu maaso n'okuba ng'olaba ng'era bwe nzize nga nkutegeeza. Era nkugambye bye bibadde byolabako ababadde bawangalira mu Uganda nkakasa mumanyi ekibadde kitambula era obunyonyi obugenda mu maaso n'okuba nga bubuukabuuka awo abantu abasinga obungi badde babirowooza bulala. Naye poliisi yavuddeyo n'ekiwandiiko neetutegeeza nti ezo ennyonyi babadde baziteekayo mbu bakola rehearsal beetegekera ekigenda okubanga kiba. Era ne ku makubo agamu anaddala okusemberera ekkololo ebintu bigenda maaso n'okubanga bitambula bwe bityo kubanga bagamba nti eyo ye budget bwetyo bwegenda okugenda maaso, ssente bwezityo bwe zigenda maaso n'okubanga zisipendingibwa. Olunaku olwaleero enteekateeka zatandise dda era nga ne ku Parliament bwe ziri ssente ez'omuwoomusolo zigenda maaso n'okubanga zikola omulimu gwazo ng'era bwe nkugambye bwe bigenda maaso n'okubanga ate bihapeninga. Kakati wuliriza ssente zino zigenda kukozesebwa zitya, zigenda kuvaawa era zigenda kukozesebwa zitya, zaavuddewa kubanga already zaatuuse dda. Ebigenda maaso n'okubanga bikolebwa byatandise dda kitegeeza ssente zaatuuse dda, zaavuddewa. Gwe munnayuganda weetaaga okuwulira bino era njagala obeere ng'ogenda maaso n'okuba ng'osubscribinga gwe atana subscribinga gwamaze ate genda maaso n'okuba ng'oteeka obubaka bwo mu comment section. Tuli ku ssente za muwoomusolo ezigenda maaso n'okuba nga zisipendingibwa zivaawa, zigenda kuba nga zikola zitya. Wuliriza 10 billion earmarked for Museveni swearing in ceremony. Kulayira bulayizi, mukolo gwa kulayira bulayizi abakulu bagambye bo baziteeseteese zimala ate era nga nnyingi. Ekyewuunyisa buno obuwumbi 10 ye muganda waffe Samson Kasumba omukozi ku mukutu gwa NBS ye yavuddeyo n'ategeeza nti ssente ezo ntono na nnyo, mugenda kukola mutya era mukolo kikaaki gwe mugenda okuba nga mutegeka kubanga obwo obuwumbi 10 oba obuwumbi 9 nga butono. Well, the swearing-in ceremony of, this guy here, President Yoweri Museveni, is going to take just about 9 billion shillings. How is this money even enough? I mean, what kind of function of this nature do you organize with just 9 billion shillings? I guess I'm speaking as an event organizer and event MC and not as a journalist. And therefore, anyways, it is on Tuesday. And so just the 9,
9 billion shillings. That's all it will take to organize a swearing-in ceremony. Let's see what they can pull off with just 9 billion. Just the 9. Omukulu agamba obusente butono nnyo nti mukolo kikaaki gwe mugenda okuteekateeka obwo busente nga butono naye wulira mu kiwandiiko bwe batugamba at least 10 billion Ghanaian shillings has been earmarked for January Museveni's swearing-in ceremony for 12th May at Kololo Independence Ground. This website has learnt nti waakiri obuwumbi 10 bumaze okuba nga buteekebwa ebbali bubeere nga buspendingwa naye teweerabira waliwo ssente ezibanjibwa eggwanga erya Uganda. Oba oliawo olaba otya nga zino zandigenze ne zisasula ebbanja oba ne zikendeeza ku bbanja oba ne zikola ebirala kubanga bannayuganda bangi balina endowooza zaabwe ez'enjawulo ku bino ebigenda maaso n'okuba nga byapeninga. Batugambye the theme of the swearing-in and the inauguration ceremonies of the President-elect 2026 as protecting the gains, making a quantitative leap into high middle income status. Akotokeera bira abakulu bagamba nti Uganda bagituwala mu kibayita high middle income status. Simanyi oba gwona asigala oba ffenna tunaagenda nange simanyi. In 2021, government budgeted approximately 7 billion for wuliriza. Mu 2021 Museveni we yali alayira government ya spendinga obuwumbi 7. Ku mulundi guno bo buno buyingidde obuwumbi 10. Kyanjawulo ki ekyaliwo mu 2021 ekikyuseemu bintu bye birinnye ebbeeyi bantu be beeyongedde mu 2021 obuwumbi bwali 7 kakati kweyongeddeko obuwumbi 3 bulambirira okusinziira ku kiwandiiko kino ekyafulumidde ku mukutu guno. President Yoweri Museveni took over power in 1986 after a guerrilla war in 20th blah 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 blah. On the 15th of January 2026, blah 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 blah. Now Sijja kugenda commenting about the NRM achievement of 40 years in power, Minister of President Emily Babalanda, blah blah blah. Nebyo bigambo byonna sijja kubeera nga mbigendamu. In terms of sustained economic growth, the minister said that Uganda's economy blah 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 blah. Naye nga ndi ku ssente ezigenda maaso n'okuba nga zisaasaanyizibwa ez'omusolo ku nsonga ezigenda maaso n'okuba nga zibaawo ez'okulayira kw'abakulu. Kakati ssente ezo zisaasaanyizibwa ku ki? Wuliriza ate tunula olabe. Kati ezimu ku nsonga lwaki budget egaziwa z'ensonga ezo. Jjukira mu kulayira wabaawo ebikolwa ebifaanana bwe bityo era ebyokulwanyisa bireetebwa ne bigenda maaso n'okuba nga biragibwa ensi negenda maaso n'okuba nga ebiraba nga Uganda bwe birina abakungu ab'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo bagenda maaso n'okuba nga bajja ne babeerawo n'ebigambo ebifaanana bwe bityo naye nga focus ku vidiyo eno teri ku nsonga ezo eri ku budget ne ssente z'omuwi w'omusolo ezigenda maaso n'okuba nga zisipendingibwa naye nga yo gavumenti egamba nti byonna biri seeti kyesimanyi zo ssente zino zivuddewa era ani agenda okusasula ssente ezo. Nagambye wuliriza nnyo simanyi ba vidiyo eno etegeerekese. Munnayuganda nga ssente baakamala okuyisa emisolo emipya nga waakamala okulaba nga ebintu bitandise okulinnya ebbeeyi, ssente zino zirabikanga ezigenda okuba nga ziva mu nsawo yange n'ensawo yo newankubadde ng'oyinza okuba omanyi oba oli awo oyinza okuba nga tomanyi naye nga bino byonna bigenda maaso n'okubaawo biseetingibwa paalamenti eyalondeddwamu ababaka abakadde ababaddeyo nga bazzeeyo wamu n'abo abapya abasobodde okuba nga bagendayo ogusooka. Munnayuganda boogamba oba bannayuganda abasinga obungi babadde nga balaajanira nti bannange temulayira naye nga be mugamba nti temulayira ng'enteekateeka zigenda mu maaso tobasuubira kubalaba nga basuddewo okulayira kubanga bwe batalayira bye nkusomedde awo waggulu baba bagenda kugenda maaso n'okuba nga babifiirwa era kizibu nnyo
okulaba omubaka ne waba Moses Ali nga tazze kulayira kubanga nkakasa ayina okujja alayire ng'omubaka wa parliament. Kakati y'ensonga lwaki nzembere nga nkuwa bino bannange nsaba mu comment section muteekemu obubaka bwammwe ku nsonga zino zennyini ze tugenda maaso n'okubanga tubatuusaako kubanga mu comment section eyo tufunirayo ebirowoozo bingi nnyo. Neebaza abajja mu comment section ne muteekako obubaka bwammwe ku nsonga ez'enjawulo ze tugenda maaso n'okubanga tubatuusaako ate era ne mujja ne mutugamba ebyo bye muba mumanyi ku ebyo ebigenda maaso ensonga ne zigenda maaso n'okubanga zitambulira ddala. Prince Edward Junju webale kubanga obeerako message yatuuse bulungi nnyo ku mukutu ogwa Red Zone TV. Onwamwise Fazira nga bulijjo nawe bale kubanga ogoberera message yatuuse bulungi nnyo. Colin Naluoga nga bulijjo webale kubanga kwoli Nakabonge Evelyn webale kubanga nawe ogoberera message yatuuse. Nabakoza Sumaya nga bulijjo bale kubanga kwoli nagamba we are watching you. Masereka bamwise Masereka webale kubanga nawe kwoli obubaka bwatuuse. Ono bamwise Nankabirwa Mire nga bulijjo bale kubanga ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Olwamwise Amina Kayongo webale kubanga ogoberera message yatuuse. Nantongo webale kubanga nawe kwoli message yatuuse. Chiseka Abudu nawe bali kubanga ogoberera message yatuuse. Nabakoza Sumaya message yatuuse. Prose Moroma message yatuuse bulungi nnyo. France bali kubanga kwoli message yatuuse. Naigaga Babra bali kubanga kwoli message yatuuse. No bamuyise Jenny Zawedde Kigozi nawe bali kubanga ogoberera obubaka bwatuuse bulungi nnyo. Moniru Kalenzi nga bulijjo message yatuuse ku mukutu we bali kubanga ogoberera. Namu Lamia nawe bali kubanga kwoli. Kiwanuka Afusa we bali kubanga ogoberera. Bira EOI we bali kubanga naye kwoli message yatuuse. Ono bamuyise Setuba Devi bali kubanga kwoli Masereka message yatuuse. Ono bamuyise Nabakoza Sumaya bali kubanga obeerako message yatuuse. Benifa Niwagaba nawe bali kubanga kwoli obubaka bwatuuse. Bongazi Noelin nawe bali kubanga ogoberera. Sema message yatuuse. Betty Wonders nga bulijjo message yatuuse. Speciosa Nasolo message yatuuse. Nebaza banawe kubanga muteekako obubaka. Koni Naluoga nga bulijjo message yatuuse bulungi nnyo. Ono bamuyise Benifa Niwagaba message yatuuse. Rahma message yatuuse. Nantongo nga bulijjo message yatuuse. Mami wange Mama Kevin okuva Switzerland we bali kubanga kwoli munnange we bali kubanga ogoberera ate n'okuteekangako obubaka omukutu message yatuuse bulungi nnyo. Speciosa Nassolo we bali kubanga ogoberera naawe message yo yatuuse bulungi nnyo ku mukutu ogwa Red Zone TV. Bwetyo n'okubanga ate tukutuusaako ensonga nga bwe zigenda maaso n'okubanga ziba ssente ez'omuwi w'omusolo nga zigenda maaso n'okubanga zispendingibwa abakulu nga bagenda okulayira. Nsazeewo bino mbikuwe naye bo bagamba nti ekyo munnaye kye bakola bw'oba omanyi oba tomanyi kyekyo kye weetaaga era bagamba bali seeti okulaba nga abakulu bagenda maaso n'okulayira newankubadde nga bannayuganda oba oli amaloboozi gabadde gawulirwa nga bagamba lwaki baba balayira. On the 15th of January, Ugandans went to the polls to elect the country's president for the next 5 years, as well as parliamentary representatives. 2 days later, the Electoral Commission chairperson, Justice Simon Byabakama, declared NRM presidential candidate Yoweri Kaguta Museveni the winner of the hotly contested race. The Commission hereby declares candidate Yoweri Museveni Now, as he prepares to begin his 7th presidential term, all is set for the swearing-in and inauguration of President-elect Yoweri Museveni, scheduled for Tuesday next week. The NRM Secretary General Richard Tudong says the ceremony is a celebration of what he describes as a massive victory in the January polls. We are celebrating victory for a political party that was achieved and scored at all levels. And so we are starting this celebration by inaugurating the president and celebrating the victory. The Minister for Presidency, Millie Babalanda, attributes the party's victory to key national achievements, including sustained peace and security, steady economic growth, and improvements in the health sector, among others. NRM has been able to preserve peace for 40 years with no previous governments had ever achieved. This has been done through correct political line, emphasizing interests such as business, markets, services, etc.
To be held under the theme Protecting the Gains, Making a Qualitative Leap into High Middle Income Status, Minister Babalanda revealed that at least 30 international delegations have confirmed attendance, alongside 15 revolutionary parties, signaling strong diplomatic interest in the event. His Excellency the President of the Republic of Uganda invited many of his colleagues from the African continent and other parts of the world to join him on this auspicious occasion. I can speak with authority that quite a number have confirmed their attendance. We have got confirmation from ANC of South Africa. We have got confirmation from Frelimo of Mozambique. We have got confirmation from ZANU-PF of Zimbabwe. We have got confirmation from CCM of Tanzania, RPF of Rwanda, CNDD of Burundi, UDA of Kenya, SPLM of South Sudan, and many other parties. At the government level, quite a number of heads of states have confirmed. General Secretary General Richard Tudong adds that the party is finalizing the process of inviting opposition parties within the country. As the National Resistance Movement, we are open and ready to work with anybody that is willing to come and join hands with us. As to whether they will come or not, it is upon them, but the invitations will go. While the government allocated 7 billion shillings for the 2021 ceremony, officials were non-committal when asked about the budget for this year's function. The money that will be spent on that day is part of the money that was budgeted for by the government of the Republic of Uganda. It is the money that was voted for and passed in the budget. And this money is not something that is new. The figure is not important. The issue is the activities will take place. In the lead-up to the inauguration, nationwide Thanksgiving prayers have been organized across the different faiths, running from Friday through Sunday. Dear Ugandans, you are encouraged to attend these prayers in your respective places of worship. With the ceremony set, now attention turns to what will happen in the next 5 years, translating promises into tangible change for Ugandans. We have started another era in the journey of another Kisanja in office, and we are committed, as reflected in our manifesto, that we believe with the seriousness that government takes our manifesto, this coming manifesto will also be implemented effectively. Officials say that the ceremony will not only mark the continuation of leadership, but also set the tone for the next phase of the country's social-economic transformation. I'm Benjamin Jumbe, NTV in Kampala. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo. Wali ewala ennyo yita ku WhatsApp.